Abalonje mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo mwasibye mutya Badia ate era n'abenzikiriza endala nammwe mbabuuzaako. Amanya magi nga bulijjo ntuuse ne sisita waffe asaba ku magezi ogenda muwulira mu katambi awo agamba awulira ekyeyo kimutuuse wano naye asaba mumuweeko ku bukodyo bw'asobola okukozesa omuwarabu n'akeera ku makya n'amutikka n'amuzza ewaka. Era asabye nga bw'ogenda okuwulira mu katambi sitori ogenda kuba ng'ogiwulira. Nkimanyi nti abasinga tubeereyo gye tukolera n'owulira nga waliwo naddala olunaku olukya n'owulira nga ogamba singa ewaka nsobola okutambuzaawo ekigere n'alitambudde n'enzira ewaka. Singa mbadde nsobola okulinnyawo emmotoka oba piki n'alibadde nga ngirinnya n'enzira ewaka naye nga tekisoboka. Kati sisita ono nga bw'oba asaba ku magezi gammwe nti kiki kyayinza okukola omuwalabu n'amutikkirawo kwetokota n'amuzza ewaka. Asaba bukodyo mu bumuweekawo mu comment section akola atya. Naawe eyaddako ewaka nga munnange olina ku magezi ge wakola omuwalabu wo n'akutikka kwetokota ge magezi g'asaba naye tujjukire nti munnange bakama baffe banjawulo. Bakama baffe banjawulo. Katusooke tugende mu katambi saagala kulandagga nnyo ngenda kubanga byenjagala okwogera mu maaso awo mbyongerezaako. Tusooke tuve mu katambi ka mwana muwala ono naawe obeere ng'ate omwewulirirako. Guys, assalamu alaikum wa rahmatullah. Video eyinza okubaamu ndi kumpi n'eddinisa naye musooke mumbuulireko baanammwe kintu ki kyensobola okukola omuwarabu n'ampangulukuka n'antikka naye nga tantuusizaako buzibu bwonna kuba ekyamazima mpulira nga sigenda tuuka mu gwa mukaaga. Baanammwe omutima gunnuma simanyi oba mwali muyimiriddeko ku sinki n'otandika okuwulira omuliro nga gukwakirira ku mutima ng'ossa naye ng'owulira oxygen gw'ossa takumala n'oyimirira ku sinki ng'owulira pressure zaagala kukuba n'owulira nga obulamu toyina obulamu bugenda. Baanammwe mulimu olunaku lw'okola emirimu ye ekyamazima n'owulira nga obulamu bugenda yembeera gye ndimu kati. Mpulira omutima gunnuma ekituufu ssente tuzaagala naye ate wowulira nga zitwala bulamu owanika n'okita naye mumpe ku magezi ki kyennyinza okukola omukazi ono n'antikka kuba mpulira ekyamazima nkooye obulamu bugenda. Alright, omukyalo oyo ndowooza omuwulidde kati asaba ku magezi go. Asaba ku magezi go nze nnyinza okuba nga obukodyo si bulina wabula kyennyinza okwongerezaako oba okwongera okukatirizaako engeri gye manyimu abafirisuuti. Kizibu nnyo omufirisuuti okumala gakuta n'oddeeka. To the extent nti ne w'oba ofiiriddwa mwana wo n'okuba omulanga mukwana akutunuulira nga atakulaba. Ate nno n'akuyitayo ate w'osingira okukaabira omulanga ng'ofiiriddwa wasingira n'okuwa emirimu emingi n'alyoka akuwa emirimu bulijjo gy'otakola. Kola kino kola kiri batono nnyo abalumirirwa. Ne w'oba ofiiriddwa maama wo ne w'omulimba nti nfiiriddwa bannange olaba omufirisuuti asobola okubeera n'omukozi ng'amulabira ddala omukozi takyasobola kukola yeewalula bwewaluzi. Nze neebuuza n'okwewuuza oba abantu abo bo tebeenyinyala. Waliwo lw'otunuulira Kadaama nga mu butuufu takyalina lugendo, engalo zino oluusi zaavunda, oluusi yaluwala n'agongobala n'okutambula takyasobola, waakiri weewalula n'ogonda n'okola emirimu gy'omuwarabu nga tafunyeemu mutima gugamba nti kamuleke agende ewaka. Kwegamba babeeranga abagamba nti oba yakugula bulamu bwo bwonna ye tafaayo. Era abawalabu abasinga ye nga ye waakiri omala kukutuka n'ofa n'amanya nti bazizzaayo mayiti naawe weera. Abafirisuuti batono nnyo abalina omutima ng'oyinza okuba omulanga nti nfiiriddwa omwana oba nfiiriddwa maama n'awulira ng'akwatiddwako nnyo n'akubuuza tukole tuti oyagala kgenda ka. Batono gye bali naye batono abasobola okkuta n'ogenda. Nina omuwala omwana ono ali ludda wa ali kata omuwala ali kata ali ludda wa omwana ono ali ludda wa. Ennaku ezo mu Desemba yakomawo ya Desemba yakomawo ne bamuwaayo it was 2 weeks bamuwaayo 2 weeks maama we nga mulwadde.
maama ye mu kulwala n'asaba boosi we omwana ono ritani n'asaba boosi we n'amugamba nti mbadde nsaba ompeeyoko wiiki ngende ndabe ku maama wange kuba mulwadde ayagala kundaba. Omukyala n'asooka n'agaana, omwana n'atuukira omwami n'asaba omwami n'amulaga n'ebifaananyi nga maama we ali mu ddwaliro. Omwami n'akwatibwako. Abaami abo munnange bamanyi bo okukwatibwako, balina omutima ogw'ekisa abaami, era bw'otuuka mu maka n'osanga ng'omusajja alina omutima omubi ogutalumirirwa mukwano oba ofudde. Naye abaami abo batera okuba n'emitima egirumirirwa okusinga ku gy'abakazi. Weewaawo tulinamu n'abakazi be tusanga nga bambi bakwatibwako ng'era bafaayo. Munnange bw'agamba omusajja ng'omusajja akkiriza ng'ayogera ne mukyala we ng'omwana bamuwa air ticket ng'amugamba genda abe ku maama wo 2 weeks. Era yakomawo e Uganda n'amala 2 weeks n'amala n'addayo. Wabanga ngobeera no ku YouTube ayinza okuteekawo ka comment awo kuba njogera naye buli ssaawa n'akubuuzaako naye n'omubuuzaako kuba she's our member mu Kyeyo Initiative Uganda. So mulimu baboosi abakwatibwako ng'oyinza omugamba maama mulwadde oba nfiiriddwa, naye nga kyemanyi abayinza okukwatibwako ng'abadde akwatibwako ayinza okukwatibwako ku mwana oba maama taata n'omugala taata afudde biki, naye ate nkujjukiza nti si kirungi okubika omuntu omulamu. Pozi ng'ate obisa already yafedda n'oddamu n'omubika buto. Ng'omuntu omulamu munnange akamwa kano katonzi. Akamwa katonzi kyoyogera kiyinza okukwata, oyinza okuba omulanga omwana afudde lelelelele kumbe oli mu kulimba ne kigenda kikwata. Olaba omwana ate bwagira n'afuna obuzibu ate era naye n'ayitawo. So mpozi ng'obisa omuntu already yafa n'oddamu n'omubika. Naye nga si kyangu kyenyinza okugamba nti si kyangu nnyo kyakusanga mu fiirisuuti ajja kumala gakuta kubanga olwala n'okomayo nga tayagala kuta. Bane mulimu omwana gw'otunuulira nga aweddeyo nga mu butuufu oba nkyogere ntya ninga naye abawalabu bano bo tebeenyinyala tebalina mutima. Yazirongaza omulongosiza ennyumba omwoleza, imagine n'omwoleza n'ebintu bye essowaani bikopo n'obafumbira naye ng'akulaba embeera gy'olimu mukwano ng'embeera si nnungi mbi eri esemberayo ddala obubi tudda exeniti oba mwenyinyala omuntu oyo. Naye nga ye akulaga akyamalayo ssente ze talina budde bukuta ye mufirisuuti. So simanyi magezi ge mugenda kuwa sisita waffe naye nga muwe ku magezi abalina amagezi akola atya, mumuwe ku bukodyo akola atya kuba awulira ye akikooye. Bw'oba olina akakodyo k'oyinza okumuwa oyinza okamuwakawo mu comment section. Sikayina bannange naye ngireese vidiyo eno munnange mumuwe ku magezi mu comment section. Kyekyo baddiya naye nga mbadde balabe balungi, Mukama bankumire nnyo atakumira mpeera. Tujja kuba nga tusinkana mu videos eziddako. Mweraba.